ofuleka gwerawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo wano ku Jabasa buli lunaku beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2,000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Jabasa Fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu Sabula Bingo wano ku Jabasa Fama. Nambi ali mukulinya boda. Nagana kutola. Abona tuganiza nyo basebele banyabo. Ndomo yena wao. Salom. Ogaboya. Twafunyeko ku bundi amaye kiriya. Dakuba mbalendo zatukayakulinda kusuna kati. Wana sanga tutandisa agenda ku tugirwa. Mbamugamba mwagala nyogo. Waluwata ina mbizi wano. Nenga mujagala. Sike. Radio sibamweka no. Baterezemu wano. Abalabi b'ebyokya bagambye tekateredde. Wala jono mwamulabyeko. Ediosi. Kakati chobo manya. Wala kina bakola bannange. Kachamba mumanya maswanku enteekateeka mwajibuze mukyawo. Maswanku bagamba. Badde ngamba wala John bamuyita Chess Flavored Gin akyali mupya katale naye ffe enkola yaffe ku Stream Live Avenue nga mumanyi ebirala byonna tubikola byakabi naye tubadde balungi nnyo mu kuleeta brand ze zitabaddeewo ensi nezikola ki si weewaawo kakati ne wala John mbadde nsaba okuva n'olwaliro gwe buli woba musanze n'olaba kallebaako aka Chess Edios. Yes. Edios where? Wala joyo. Kakwasa Edios. Wala jono mupya katale bamita Chess Flavored Gin. Chess ono era waffe wa Stream Live Avenue fetu mutandise nga brands ezisinga obungi nkakasa ezisinga zimulaba wano fetu zitandise ekyo nno nakyo ndowooza Katonda asaana okukyebaliza nga tumukubira mu ngalo. Kakati Chess Flavored Gin ono bannange ne bobanga obadde otandika butandisi kuguyiga y'omuwulira nga wanjawulo alina ekyenjawulo ne bw'omunywanga onywedderwa Sande ku makyokera mu ofiisi nga buli kimu kiriya walla leero ate muwaliwo mu abalina amaka agatagala ani wamanyi oti ati gatagala so Chess Flavored Gin ono byonna ajja kubikolako abitereeze era tugenda kubeera naye kyengera ku summit Saturday eno ngende ku kyekirala olabye omugaso gw'okubikwata sibadde wakutte n'ebitali bibyo singa nebyo bifuniddemu kale kakati ekisooto kino nga bw'okiraba ekisooto kyokya tamanyi kakale oba oyagala okukimanya ekisooka mu byonna keera ekyengera ku summit kubanga ekyengera ku summit bano bamu ku bannaffe betutambudde nabo abakisooto nakyo bedroom products abakyala kasita muwuliddeko ekigambo bedroom so kakati mu mbeera eyo abaami n'abakyala ate nno kino ekintu si kyabakyala bokka nawe omwami osobola nti mukyala wange embeera mwali kubanga and by the way omwami gw'osooka n'okumanya era ne bwabaayo results ezizze era gw'osooka okugira ki so kakati mujje tugende ekyengera ku summit bano abakisooto nakyo bedroom products bagenda kubeerayo nga batusomesa bagenda kubeerawo ne tenti ng'ate batuguza n'ebintu bino mu mbeera eyo kwegamba tuleme kudigida budigizi naye n'amaka nga tugafuddeko nga gatebenkedde gakuwa results eziri permanent si yagamba mbwogirayo wiiki emu oba okyuse kino kikikola okyusa ekika ova mu lugave n'oyingira emmamba abalina amagezi awadde gatali mugaze wamanya otya Teo yeddira kiwalugave kakati Newmans wuyo basooka bamubawe mumulyeko
mubabuulira nti eri wabeera press conference alina okulya tulya kale kakati era Newmans yenna musooke muwe abantu bamale okulya lwakuba ekizibu nti abali mu kukwata ate be bali mu kulya abange mwanguyeeko obundo mukaaga obulala butadde wakwata wamukwasisa mu kigambo ebyange tofaayo abange olabye ebizibu byebyokulya wadde wateefu kakati tukomewo ebokisi eweddewo ebokisi eweddewo mugimalewo tukole leeta tofaayo kati tukomewo abange bonibanga okulya tulyenga kale mbadde nkyabagamba Newmans ono abasinga mumulabye ennyo nga mwogerako ebigambo bingi ebyenjawulo naye nze nkimanyi abamu tebabitegeera kubanga nga bwomanyi bagamba amaaso g'omuganda galiwa gali mu ngalo kati abasinga obungi baagala nnyo nga bamaze kulyako n'akwata n'alyako kati mmanyi nti mwabali wano Newmans mumuweera obujulizi nina wali mu kulaba vidiyo eno from wherever you can be bw'ogenda mu supermarket ebyobumpwakimpwanki bibaddewo ebbanga ddene amakampuni gabikozeekoze kati ffe nga Newmans Foods kampuni yaffe bagiyita twatuula ne tulaba omutindo ne tugamba nti bano bakola biki ne tubiraba n'omutindo gwabwe ne tugulaba bo nga bwe balowooza nti gwali mulungi kati ffe ne tugukwata ne tukubisaamu emirundi nga 50 ne tubakolera obumpwakimpwaki kati obuliko mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna bufuluma ne bugenda nze nali ngezeeko nabo ku nnyonyi tebabugaana era obumpwakimpwaki bwokka bw'oyisa ku nnyonyi n'ogenda n'obulya so tubulina mu nkula ez'enjawulo mu kalaba kano kati mwababeerayo n'akawala akannyonnyola kakyaganya ogenda nakano olwovaayo kiriyawala so tumulina mu gundi ez'enjawulo products ez'enjawulo kati kano kagonja ate era ne kagonja kennyini tukayinira mu flavors ez'enjawulo kakati buno bw'amaanyi obadde oyagala kukutegeeza bw'amaanyi obadde oyagala kwewulirira nkulabye kakati Newmans ono genda mu dduuka bulijjo ogula ebintu mu supermarket obagambe njagala Newmans alina ekigambo twakiwandiika bulungi mu capital letters nga Newmans abalina amasomero zikantini Newmans mikolo Newmans kakati juice ono naye wa Newmans of course naye nga kano ka banana kabisi naye nga nako ka Newmans bakayita conk juice kalungi nnyo tugenda bimaliriza nga tuvudde wano buli kimu ebiri wano bwe tumaliriza press conference eno byonna byaffe tugenda kubinywa tugenda kubirya lwakuba so kakati byebyo kubera nabo mu ndongo y'ebinyanya endongo y'ebinyanya mpulira ndowooza nti kati ekuze ekimala kuba bw'obanga osobola okuba n'abantu nga ba Newmans si bakusaaga n'ebirala ebiringanga ebyo kakati lwakuba teewo ofuuse ekizibu kwani gyaffe aba kampuni bagiyita Mogo Uganda simanyi bamwalabi ku kigambo Mogo MOGO oyogedde ensonga kakati nze nga Mbaziira Tony ne Suna Ben batuwadde omulimu ogw'okubeera ekifaananyi ekya Mogo Border Logbook Loan Mogo Border Logbook Loan eyo ekola etya ojja kuba ogenda ku offices zaffe wali erugogo oba ku mutimbagano gwaffe yonna gyetuli ku Facebook, TikTok, Twitter n'ebirala obeere ng'onoonya Mogo gwe ng'owa booda twasaze okumanyi badde basumbuyibwa aba yakafuna piki ali n'afuna emirobo oli wano nawali ogenda okumaliza nga ate piki bagisise bagitutte kati ffe nga Mogo kye tugenda okukola kye twalabye bannayuganda abavubuka ba Ssaabasajja naddala abali mu bizinesi ya booda nga kye tugenda okubakolera kyangu ennyo
gwefuna boda yo yonna gy'ogijjebeera nayo tandika kukola bw'otuuka mu mbeera ng'olinamu ketwalise ka financial crisis weetaagamu embeera y'okusikamu mu mukono mu byensimbi kati ffe kyetukola mu bbanga ki tetufaayo bbanga lyomaze na piki yo ffe twagala naddimanya kasita ebeera yiyo ng'olina logbook kigambo logbook abamu kibasumbuwa n'endoza ye kaadi ya piki eyo kaadi nkakasa kyokimanyi weewaawo kakati kasita obeera ng'olina kaadi ya piki eyo gituleetere ffe tugenda kuwa access ogenda kubanga osekiwalinga loan ya $2,500,000 mu kaseera mpawe kaaga lutemya lwa liiso si bibuuzo bingi si bya luzungu ekyo kiri ku mmogo wokka tulina woofiisi mu kibuga Kampala tulina abantu abakutegeera abajja okwogera nawe obulungi nga communication flowinga bulungi gwe ng'owa boda ne b'osanze mu woofiisi bewalirowoozezza nti baluzungu so bw'oba oli mu kulaba vidiyo eno from wherever you are kimanye nti bw'obanga oli wa piki olinamu embeera y'okwetaaga akasente wano nawali ekikakatako kimu okubeera na kaadi ya piki yo ate neera ekisesa sente ezo bazikuwa ate ne piki yo ogisigaza ng'ogirina so mpulira ndowooza nti bano oyogedde nga yaliyo kukulaakulanya kulaba nga bavubuka ba Ssaabasajja bakulaakulana so Mogo Uganda buli lwogirabyewo Mogo MOGO ne bw'obanga gwe toli wa boda obubaka butwalire wa bodawo abeere ng'akyeyunira mu bwangu era bagambe nti Bazila Tony ne Suna Ben be ba brand ambassador and I know you know how we do what we do. Mikwano gyaffe abo abakagwirawo tubeeyanza nnyo era abo yensonga lwaki mwatulabyeko emabega awo mu show gye twabaddeko ewantu ewamu kakati partnership eyo yonna yazingira awo netambuliramu netubasuubiza okugendayo tugire era netugira nga bwe twagize nabo ne bagira nga bwe bagize but in particular bwe tuba twogera ku product yaffe yakagwirawo abaliyo mwenna ababetinga emipiira mweyagala okusiba omupiira mu ngeri ennyangu etagenda kukuleetera bizibu. Welcome to Uganda, the Pearl of Africa. We are excited to host you in Uganda for the 2025 GABV meeting. My name is Fabian Kasi, the Managing Director of Centenary Bank, and it is our pleasure to host you in Uganda. Bienvenue, you are welcome. Hello, from Karamoja, Uganda. Matankatunga. I am Martha, a proud customer of Centenary Bank, and I'm happy to tell you that Centenary Bank has brought us services, banking services here, agent banking services here, the ATM here, and has financially empowered the communities in the whole country in Uganda. Greetings from the breathtaking source of the River Nile here in Jinja. I am thrilled to welcome you to the heart of Uganda. This is not just a powerful rushing river. It's the origin of life. It sustains us. It's a symbol that defines the beauty of our great nation. And as a bank, we are working hard together with communities to build a sustainable and inclusive future. This is Uganda, where every moment can be an adventure. From the majestic Rwenzori Mountains to the captivating wildlife, Uganda offers once in a lifetime experience. So my friends, mark your calendar. The GABV meeting 2025 will be here in Uganda and you are all welcome. We look forward to the opportunities of sharing, the opportunities of engaging each other and getting to know how best we can bank on values. Welcome. Anoni Uganda, Masinje Rihika. Wajolu Uganda. Eyala Manyu Uganda. Welcome to Uganda. Nkakasa right now omuntu buli lwayogera nga njogera batamanyi kyabankoze abankoze bubi nnyo. Right now eno app eyo era nayo ndowooza tutandise nayo wano ku Stream Live Avenue nga tubakolera production n'okuba influencingira. Right now eyo product erimu ekolera wansi wa umbrella ya Code Base Entertainment manyi mugimanyi. So right now eyo app tugijja ku Google Play Store. Kyekola yo bwoba oli mu weetaavu kati nga bwe tuli wano ku Stream Live Avenue ng'oyagala kuvaawo tewatambudde na ntambula yiyo ng'omuntu so kati njagala ku orderinga piki
n'ogenda ku ssimu ku kitandikira era ku kiggwera paka omwana wa boda akusanze wooli. So right now eyo era nayo mujja kugiraba ne reflectors ezo ndo zamuzira banya abaana nga bazina ku kkubo era ne wano tugenda kuzibawa mu budde buno butulimu. So namwe abali eyo tugezo yagala kusenguka oyagala tomanyi wawa kujja bitula kabine bitusengula ng'osenguka right now kiggwera okwo bano banjagala gendako mu kirabu kukuba ku ndongo ate simanyi we natuuka kyengera ku summit right now ye kitandika era ye kimala. So just tugenda ku Google Play Store no downloading app yaffe logo yaffe eri mu langi ya green ebigambo byeru ye right now era bwe tuba tujyogerako ffe nga ffe tugamba right now let's ride. Kati ani agenda okukola ku gwokunzijukiza Hogo Pig Concentrate bwedabadde kwasiza obuvunanyizibwa bwokukwata yatabuse dda kebamugaidi yetaaga ekisooto kakati omanyi simayo bakubali wano okuliko abalunda omanyi twalina endowooza edda nga tulina endowooza nti okulunda n'okulima kw'abakadde ekintu ekyo ne Katikkiro abadde nga akyogera n'agamba abavubuka ensonga y'emmwanyi terimba tekwata ku bakadde bokka wabula mwenna emyaka mwe tuli tusobola okuba nga tulunda okitegedde n'okulima. Kakati mbadde njagala twogere specifically ku byokulima ku byokulunda njagala twogere ku byokulunda. Okulunda naddala ng'oli mu bulunzi bw'embizzi kubanga olwaleero tukkirize tugaane ekimu ku mirimu egiri productive ennyo bwe bulunzi bw'embizzi oba yagala oba gaana. Obulunzi bw'embizzi buli so productive naddala ng'otegese bulungi. Wakati mu kutegeka obulungi ntegeeza nti nga tolunze bulunzi kabizzi ne kabeeraawo kasajja kattu oba kakazi kattu nga kali awo kalinze lwe kalifa kasajja kattu akabizzi akali awo kalinze kalaayi. Kakati twagala nnyo okola obulunzi bw'embizzi nga olowooza ne ku kyokufunamu ssente batuuge bage nti omusajja wo yagaggawa nti kiki mbizzi olwo tanayo kufuuka hoogo. Kakati ogenda okumala okunoonyereza nti mbizzi kate nonoonyereza lwaki zaatuuka omugaggawaza nga eryaki ogenda okunoonyereza ogenda okulaba ng'emabega waliyo ekigambo Hogo Pig Concentrate. So kakati wakati mu mbeera eyo Hogo Pig Concentrate bano nabo tubeekwatekera tubanoonyeeko balina woofiisi yaabwe ekitebe ekikulu. By the way company ekola Hogo Pig Concentrate bagiyita Hogo Animal Feeds esangibwa Wakiso ekizimbe bakiyita St Jane Francis Plaza weesangibwawo era nammwe abayitaaga okumusuubula kugula wano na wali maduuka gonna mu Kampala waali e Masaka ewaffe gyali e Luweero yonna gyali Mukono Entebbe ne districts ezisingano mu Uganda Hogo mwali n'essimu yaabwe kweriwe mba mugyegala nsolo gibawa. Anaalaba vidiyo eno aba Hogo ng'obadde okwoyo okulunda nga tofuna banoonye ku 0708 564 574. Tugenda kuwangula ssente by the way mu bantu mwe mbabuulira. Tulina code gye twa designinze nga ya kwolu yo weeri era mugenda kugiraba tugenda gibalaga kwolu t-shirts weziri neziri eri munda. So tugenda kubanga tujja unveilinga kwolu kubanga egenda kuba ya kwolu sawa mmeka bannanga. So kitugenda okukola kyangu nnyo tugenda kuwangula ssente nga bulijjo mbulira tubikola ku radio nga tubikola ku TV zonna gye tukolera era ne waliwe tugenda okukikola wabula ekyenjawulo kwolu nti kwolu okuwangula olina kubanga woolyawo okitegeera kubanga kodi gye tugenda okukozesa twagikoze nga element for only that day era mujjajjira bana byonna ebigiriko byonna nga ya Stream Live Avenue ya kwolu. Stream Live Avenue kwolu ajja kugirako ng'omutegesi naye nga sente ojja zitwalanga zizo tuzinaako budget. So ojja kuba ozannyiraawo owanguliraawo oba kikkubiraawo byonna bisoboka ekimu ku byo. So yoyo sabula bingo ngera bulijjo sente bwe tuzibawa era tugenda zibawa nga ate nnyingi nnyo. So omulala yaliwo MTN bw'ogyogerako naawe mpulira muli okiwulira nti eyo MTN network esinga mu ggwanga ne mu nsi yonna. MTN tesituka ekyo mmanyi mukimanyi era bangi osobola oginoonya n'oginoonya paka lw'ogyesonyiwa naye bw'esalawo n'egamba nti kekwatagane ne Stream Live Avenue tukole partnership omukago ogwo ogw'amaanyi mu ndongo y'ebinyaanya kiba kiina statement gye kyogera nze ne bwe mba sigyogedde wano kiba kitegeeza nti endongo y'ebinyaanya mbutuufu tesaana kubuuzaako kibuuzo nti weewaawo kiba kitegeeza nti weewaawo. So MTN kwolwo yeesunze egenda batukwasiza
campaign ya Kabode Super manye simwe muludde nga mujiwulira abamu badde muwulira mpulire ne kuno mugenda kugiraba bakati mwengeri gye muli baffe atera tugenda kugibaleetera tulinayo pieces ez'okubagabira ez'essimu ezo kinava ku nkeerayo gyokedde then tugenda kubaayo n'ez'okubaguza kyokera n'ez'okubaguza ezo Kabode Super by the ezo smartphones osobola okudigirirako bulungi nnyo nga buli kimu kati ez'okubaguza nazo tugenda kuba tuddiranga abantu ndoza like 20 people abanaaba basoose nga tutandise okuzigula nga tutandise okuzitunda abanasooka okugula tugenda kubasalirako tubaweere ku discount then tulinayo n'ez'okugaba obugabi free of charge ogikwata n'ogenda naye ewuwo ezo bibirimu MTN tugenda kubawa data ku olwo tugenda kubawayo airtime tugenda kugabayo ku Momo that is mobile money then ebisigadde tugenda kubanga tubakwasaganya MTN weeri tugenda kubawa t-shirts tugenda kubawa caps obukofiira obwo so nebirala ebiringa ng'ebyo so yeyo MTN era tugyeyanza kubanga si company ya bulijjo nnyo ndowooza okubeera nga yeassociatingika nayo tugyeyanza nnyo nga MTN era namwe tubakubiriza obuweereza bwonna tukozesebwa MTN weba nti internet ebeera ya MTN obukosi yedduka bwe kiba kya kuweereza ssente kufuna ssente Momo yesookayo so together we are unstoppable nga tuli ku MTN computers be batuwa computers zirize mulaba tuwa ba DJs era weziri videos weziri twasatadde ku mitimbagano bajja kuziraba GTM computers bano bambi ate nno baana bato si bantu bakulu nti bakadde naye baana bato naye bakola bya kintu kikulu bategeera computers bazireeta okuzijja ebweru eggwanga ne bazireetera bannayuganda ku budgeti nga sinene ate nga zo computers mutindo masavu gennyini so tubeeyanza nnyo mukulu director bamita Katere Garden Sport tasobodde kuba naffe wano naye nga akimanyi nti bwabanga Stream Live Avenue ekirimu gaba masavu so tweyanziza nnyo computers we ziri twazifunye dda nnyingi tugenda zigaba nezimu ziyinza okutulemerawo so tweyanza nnyo tweyanzeege ebigambo ebyo then waliwo aba be batuwa ziri controllers ezo nabo batuwaddeyo controllers then endala Stream Live Avenue nebeera nga yazifunidde wetuliya nazo tugenda kuzibawa tulabe nga abantu baffe baba beeyagala kubanga tugezaako kulaba nga tunoonya mbazira Tony Suuna Beni abalala abanaddawo ffe nga tuvuddewo ffe tuyinza okuba tetwafuna nnyo mukisa ogwo neffe bwe tuba nga tuli in position okunoonya ebintu bye ne tubisaka ne tubireetera abaana this is what we do kyekira alcoholic kombucha sabula of course kati ate abo balina ekyenjawulo mu bantu bonna nti era nabo bo ndowooza campaign ebeera nga tugezeeyo omwaka guno kati ate ye natandika okukunoonya akuwa sente z'omwaka ogujja era kati sponsor bwatu mumanyi kikitegeeza okunoonya ba sponsor naye bwabanga ye akola bwatu neeyisa yeye bannungi najja naga kakati omwaka ogujja tugenda kukola era namugamba twali kyengera nga 11 ogwokutaano last year namugamba tugenda kukola nga 10 njagala okubategeeza lwatu akava ekyengera ennaku nga 4 nanzijamu akati oyo bwatyo aba wa bulijjo so sabula bambi tweyanziza nnyo kyakunywa kyaffe kya bulijjo kabeeyi katono totamiira tokola kiwabula okufuna bufunyi vibe n'olinnyo endongo y'ebinyanya buli kimu kiriya so sabula mu maduuka gyali mabaala gyali ku mikolo tumutwale kuba n'ekyengera tugenda kuba naye tumunywe otyo ani omujjaffe abo basangibwa wali wammanga ekyengera wa muzeeyi mazima Maize Millers tubaagala nnyo nabingo ku Gold Gardens omwami oyo omu ye mukama waffe ate bwe twasookera okubira so obungo obwe mulaba tubawa tetulina gye tubusima mu ttaka ye yabutukolera n'abutuwa ate ku bwereere olw'omukwano gwalina eri gye tuli nga Stream Live Avenue n'endongo y'ebinyanya mbazira Tony ne Suuna Beni so tumweyanza nnyo era nekuluno tuli naye era watunafunayo neyentamunuza fuddeyo kubuuja ekyengera tunywemuko kyalongo endongo ekuba bwosikamu kuwali bwe bukwokya bwosula ekikopo n'ebirala ebiringa ng'ebyo so tweyanziza nnyo mazima Maize Millers sawundi tugenda zitukako mujje tukole agroprocessors basala ne maama ebintu biri mutwe gwange mujje tukole agroprocessors eba ya mukulu wange bamuyita Ssenyonga esangibwa Masanafu crowd about ku ludde Sentema kampuni eyo bannange oba tonalya ku muceere gwayo tolyanga ku muceere bw'oba tonalya ku muceere gwa mujje tukole tonalya ku muceere so nabo bali naffe tulina enkwatagana omuceere ogwo bagutuwadde era tugulina guli mu custody yaffe tugenda guwa abantu
twabagaye batusibireyo kilo 2 butubwa ojja nakubenda omuladde ne kilo 2 ez'omuceere aba ina kyakukoza ekibi so tugenda kuguba wabagende beyagale bino byansi byakuleka ebyo nno ebintu ebyenjawulo zezo elements ez'enjawulo features ezibeera mu show y'endongo y'ebinyanja zotagenda kusanga mikwano gyaffe abo eyo sawundi mpya mu kibuga wano era nkakasa abasinga mugitegeredde mu campaign eno wakati mu kuba nti mugitegeredde mu campaign eno mpulira ndowooza nti temugyerabira weeri esobola okukuba awantu awo tugenda okukola ne bweba eri yokka kati gemaanyi kweri si yakutetenkanya tetugiwagiikiriza buwagiikiriza yaddala y'amaanyi kubanga lenannyiniyo w'amaanyi mwe mutannamumanya naye nze mumanyi w'amaanyi sounds naye tugenda kugigatta ku sounds empitirivu ze tugenda okukozesa omuli Homeland omuli Ketu Events omuli Wajjayu sounds tukube ya T-Pro Systems Masaka then nomubano ne Caritas sounds Masaka era so kati eno yeyo keyawa ne Kampala naye nayo yeeka kubanga nannyiniyo naye we waffe sikyovola banga tugiriko nnyo era naye erabika tuliko nnyo bya ddala sounds eri professional scripted ya tabu era mugenda kugiraba mujja kumpa obujulizi mugambe nti so nawe ebiri kubanga atabeere butategeka bano bali sponsorinze eki yenna muziga byebibegabega baliko beesigamye Stream Live Avenue byayo byekola bingi buli lwenjogerako byanjawulo kuba ekola bingi nnyo production house tulanga tukola ebiranga businesses ez'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo ebiranga bye tubikola mu nkola ez'enjawulo bisobola okuba eby'amaloboozi gwe muyita audio bisobola okuba eby'ebifaananyi ebiri visual ebizannya ku TV ku social media n'ebirala wabula ekyenjawulo kye tusinga abalala nti ffe omulimo tugukola bulungi kubanga tugumanyi tetuguyiiya buyiiya tugulimu nga bya ddala ate ogwo omulimo yeffe so ye Stream Live Avenue eyo bye tukolerawo ebirala bingi nnyo but for only today ebyo byempulira nsobola okubagambako ffe tuli production house tuyambako okuyamba brand yo okuyamba product yo gyokola okutuuka gyebadde tetuukanga ekyo mpulira ndowooza nti abali wano waliwo abaali badde bankubira ku bugalo wano ku mmeeza eno tetuyambako gwokola byokoze ffe n'obireeta ne tubiyambako okuby amplifyinga ne bituuka gwe gyotasobola bituusa nga tuyita mu Stream Live Avenue olw'abantu abagirimu n'engeri gye bakolamu emirimu gye bakola so gwaffe gwego then abalina abano banjagala kukwata mikolo n'ebirala ebiringanga ebyo equipment yenna waali ne team eri professional eri tugirina banina mbaga manya kwanjula mikolo banina businesses zange nina company yange gundi tugenda kukola field work twagala coverage twagala okutushootinga n'ebirala ebiringanga ebyo byonna tubikola so we tuli wano ebintu byonna we biri tubirina cameras zonna mu nkula ez'enjawulo zino ezibuuka mu bbanga zi drone ne zino ezaffe eza bulijjo zino zonna weeziri era essimu yaffe ebeerako mutukubirako ne tukola business ne tuwongerayo emirimu gyo gye wakoledda product ne bongera ogimanya 0753 80 28 47 namwe abali wano ng'oyagala okukuba ebifaananyi studio weeri ekola era ebintu bitambula bulungi nnyo nga gyenkomeza essimu eri gye mbasomedde byonna yebikolako okubukinga photoshoot njagala kugenda ku mikolo kunkolo kwatira mikolo njagala kukola kibiti business yange njagala kukola bweti kati mbazira tono oyo tukoze tutyo ebyo byonna ssimu eyo ye business line yekola ku ebyo 0753 80 28 47 Skypins Tours and Travel Skypins Tours and Travel ennaku zino twavuddeyo entindeeri ekitebe gye twakitadde twabalagayo kiri wano ekitende okusemberera ddala ekisaawe ky'ennyonyi kati ye kampuni eyabadde strategic ennyo nti bw'obanga ekiruubirirwako kyagenda bweru wa ggwanga ofiisi yaziteddere ddala ku kisaawe ky'entebe kati ova wali kabooda kabitaano oba otuuka so weetuli emirimu gyonna tugikolera kinnawadde okutwala abantu mu mawanga ag'enjawulo g'obadde tolowoozanga nako n'ebirala ebiringanga ebyo essimu yaffe kweri eri 0709 707 1997 ate bwe tutuuka sayidi eyo nayo mbeera brand ambassador ng'era eno ku Newmans wendi brand ambassador nga bwendi brand ambassador ku Mugo gye tuli ne Suuna nga bwendi brand ambassador ku Hogo so external adhesive
oyo kati ebbanga litumwogeredde manyi mukimanyi nti ya adhesive asinga katale era okusiba tiles mu nnyumba abasinga ennyumba osobola gizimba naye wansawo bwotanywezaawo abantu libaba nga bagiyitamu n'obanga atambulira mu lusuku ng'ekola amaloboozi kiba tikinyuma osiba n'okozesa adhesive asinga katale bamuyita Arabic style adhesive era namma bamwetaaga mu zaadiweera yonna gy'ali n'essimu ku eri 0753 065 128 ani omulala asebale banyawo munegateko twanize Suna Ben olugalo bwa Suna Ben basponsa baffe nga bwabayiseemu omugafe mwebale nnyo basponsa baffe abavujire kino ekiro kulaba nga kigenda kubeerawo olunaku lw'omukaaga situkyagamba nti naku z'omwezi 10 tugamba nti olw'omukaaga lwaddi olw'omukaaga lwa wiikendi basebale banyawo tweyazenyo basebale banyawo abavugizi baffe abateremu akasente mwebale nnyo bannamawulire mwebale eddala edivosi matovaluwa jangu osabire tutandike okukuusa nabeezo jangu tusabe saba okukulembera tugenda okwogera byonna bitambule bulungi n'ensonga lwaki tukuŋŋanya olunaku olwaleero ebyemu ebibala ebirungi nnyo n'olunaku olw'omukaaga mulindwa abantu bagire eddala bajje bawagire abantu baffe bazira tonesula beeni era basuubiza n'otugamba nti weewaayo n'otuwayo abavubuka bano ababiri basanyuse abantu bo era ku lunaku olw'omukaaga tusubire ekintu eky'amaanyi era tusaba ku lunaku olw'omukama katonda enkuba gisibire wala gisibire wala etumu okutonya ku lunaku olwaleero eddemu okutonya ku sande ssaawa 5 ez'okumakya kigisindisa wala kigisindisa wala tukyali mu ssaala esaala eno nsaba ekolere eddala amiina olabanga sho yaffe negenda kubeerawo weewaawo namwena abatwegaseeko namwaleero weewaawo ddala essatu kyasooka twebaze banaffe aba ogo ekirungo ky'embizi ekirungo kyaffe tweyanza nnyo aba ogo mogo bodaboda logbook loan mwebale nnyo namwe mwebali eddala kubanga mutwegaseeko kubanga tuga kutambula naffe abatambuza kino ekintu aba stream live namwe mwebale nnyo mwebali eddala weewaawo ddala ba new mans abagenda tuwa ebyokunywa kola olunaku tugenda kunywa ng'ozina bwonywa weewaawo mwebale nnyo nga ozina bwonywa abadde akabisa akalungi bagenda baffe aba new mans obumpwakikwaki tugenda buliisa maanyi ku lunaku lwa show yaffe ku lw'omukaaga situkyagamba mbuno olunaku lwaddi twebaze nnyo baganda baffe abasabula bingo namwe mwebale nnyo GTM computer Bukedde Farmer Bukedde TV ne CBS FM namwe mwebale nnyo n'abako kunywa kaffe akasabula namwe mwebale nnyo Right Now abo ba apu yaffe bagamba nga batutambuza oba oli luddawa tubanye baganda baffe ab'ekisooto oyogedde ensonga mwana gwe ekisooto olwakitegera muzeeyi ekisooto mwebale nnyo ogwakyo gwakukyusa kika n'ova mu lugave n'oyingira emmamba baganda baffe abachess ekisooto tunakiremu ekisooto nisiyeta tweyanze nnyo tweyanze mwebale nnyo essaawa zo nyininyininyini basebala banyabo era kusooka nyanjule baganda baffe aba og babeeko n'obubaka bwebatuwa tusimbule empolampola tugenda kubeera ekyengera nga tujaganya naye mukama wange general manager waali wano ayinza okumpisaamu webasimukanjudde sebo general manager yogerako eri bakamawulire ku kivuyo kyaffe ekya sabiti neyanziza nyongera okubaaniriza endongo y'ebinyanya weewaawo erinnya nze yawejjo Julia mukola ne Hogo Animal Feeds nze general manager ekituleese nno kwongera kujaganya na muganda waffe Bazira Tone ekyamazima tukoze bulungi emyaka 5 tutambudde naye tumufunye embuzibu naye okujja okwongera okusitula ekirungo ekyo kutuusa ku mutendera gwe kiri omulimu akukoze bulungi lunaku olwo tujja kubaayo ng'aba Hogo Animal Feeds abakutuusaako ekirungo ekya Hogo Pig Concentrate era ebirabo tubaleetedde bingi ddala mbakubiriza mwenna okubeerayo tojja wekka jangu ne munno ne munnajje ne munne ate tugezeeko kuuma obudde
obugalo bw'amaanyi weewaawo amanya ganeze kimulisitiwa eranga ndi wafumbe ekintu kino kikwafu nnyo n'okusinga bwe mbadde nsuubira ekintu tubadde nga tuze nga tukiraba ne tusalawo twegatte baganda baffe tone maziira n'endongo y'ebinyaanya nti weewaawo twagala ekintu nekyongeramu vibe nti n'oyo omuzannyi w'empiki lwaki product yaffe bagiyita chess nti twewaddeyo nti waliwo abazannyi ab'empiki nti chess omuzannyo buli omu agumanyi neoba toguzannya nti oyinza okuba tozannya muzannyo gwennyini ogwa boodi naye nga n'omuzannyo omulala gye twandiise empiki okutwaliza awamu nti buli omu aguzannya n'olwekyo tusalawo tukole ekyokunywa kino kibabeeremu nti twagala kintu kibeere kikwafu nnyo vibe ebeere waggulu era tuli basanyu nnyo ekyensusu era nga nkola mu kitongole kya tukwataganira wamu ne CBS omubazira tono okubaleetera akazannyo ka sabula era nga olwo agenda sabulira ddala bingu adde beebuuza ekyuma adde bagala olwo lwennyini waliwo servisi okuwa tweyanze ge basamis tubaye ku bugalo bw'amaanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katende Othman kuba mu Newman Foods Limited ababakolera obumpanchimpanchi obw'enjawulo nga mu bulabaawo. Sooka ddala nja kwebaza ntuula wanyimirire abamu what's better? It's better? Thank you. Njasooka kwebaza muganda wange ya Suna Ben. Thank you so much. Brand ogitutte wala nnyo. Mbazira Tony webale nnyo ssebo. Teri kanyomero ka Uganda Fest tuseemu nga tebamanyi mukulu. Ntuuse ebwera awo ku boda ya Uganda ne Congo. Everywhere yagamba ababoda nti bwemulaba emmotoka mugiyimirize era nendo basuulamu era banyemiriza kirungi ebyokulya tuba nabyo tetukola byakutereka tukola ebyokulya ebyokubawa mulye era buli ali wano ndowooza olidde ku kyokulya kya Newman obwomi mubukola ki mubutenda yeffe kampani evuddeyo okuwagira endongo era buli munamawulire ali wano eno mutulabye mu bivulu by'abayimbi bangi nnyo nga tukola ki nga tusituka lwa nsonga where there is art there is love there is eating wabeerawo okulya wabeera essanyu wabeerawo okukola ki okulya noyegabira maziga wabeerawo ki okulya so ife twavaayo okubeera nti tukwatirako abaana ba art ba creative abasanyusa bonna twavaayo okulaba nti tukola ki tubatuusako ebyokulya byaffe ebyokulya byaffe bineno bya mutindo gwa kika kya waggulu mutindo gwa international standards era nga emutindo ya packages zaffe ezo it's UK standard mukitunulira it is something that you can move with n'oba otambudde nga Suna Ben yagambye so Mbazira Tono yagambye nti yabitwala e Dubai ate noloza yokka ebungereza yona nga beebuuza is this Ugandan so tubatuusako ebyokulya binene omuli embeera ezikyasinza okuba nga zigonda twazitaddemu n'ekirungo ekirala twazitaddemu ekirungo kya barbecue abaagala omucomo gwa nnyama ey'ente tulina fruit chatting kaba kaloosa kiwunya bulungi nnyo abali bakamulali kano akantu kano kajja woomerako kanaye ne hogo waali so tulina ne cookies abakyala abaagala okuba nti no mu crunchinga every time ateeke mu baagyo ojja kubeera osumululako kaba kangu nnyo osumulula n'ojjamu nodamu n'okola ki n'olookinga paaka zaffe tukoze okuba nti mbeera za mutindo gwa kitabu kyawaggulu paaka ejeyo nga wemugiraba erina kye bayita ziplo oba togimazeewo odamu n'ogikola ki n'ogisiiringa ebyokulya ffe bisangibwa mu maduuka ag'enjawulo ageetoolodde eggwanga okusookera ddala tusangibwa mu kikuubo bw'omusuubuzi wonna ali eyo omuvubuka ayagala okukola olina ka business besides hustle zaffe zino tetutambuliramu osobola okusubula baaga eno era ya mutwalo gumu bbiri ogifunako amagoba ga 13 omukyala gyali ewaka oba alina kadaala gula kino musuule ku ki ku lujjaawo obana bujje otunda mekameka 5 tulina omubisi ogwo akaffe akanansi kabisi kandagala so abaagala okunywa ku mubisi natural drink terimu additive yonna
abalwadde ba sukaali teweralikira kuba nti ogenda genda bakebere levels oba ziri wansi oba zisse. This is the right way to go. Brand ambassador waffe nga Newman era nga kusimu entera okukubira tuli basiimu. You push that to heights. Tweyanziza era naabwe abagenda okujja ku summit ekyengera ku Saturday eno twaleese Sinotrack enene 40 feet buli omu agenda kusuna beni mukama wange nimba mazatoni byonna byoyogera mazima meerero olina ne byotayogedde twaleese Sinotrack enene egenda kubeera obuli atuuka olina okufuna ekyokulya atakuse ojja kugula naye nga Sinotrack aje yeesooka kuggwawo nga yabwereere egenda kubeerayo nga kitirivu mujje mu bungi mujje babakuba endongo y'ebinyanyanyanya weewaawo mazima kukyusa kika tubaniriza mwenna abasobola okujja ku press conference ey'omukulu Mbazira Tone wamu ne Sunabe negenda banetuwuliziganyeko eno lwa mukaaga luno tugenda byali kukyengera ku summit n'omukulu Mbazira mu ndongo y'ebinyaanya. So naffe nze Mama Kisooto baina erinnya lyange eppya nze Mama Kisooto and this is a product Kisooto natural bedroom product. Ekikulu ekiri ku Kisooto kino abandi babuuza Kisooto kyeki twafuna erinnya nga like lidefininga kyennyini ekiri muno munda. Products weeziri abantu bazitunze za natural bedroom kutereeza kozi bino ebintu bibaddewo emyaka yonna n'oba olina jjajjawo somubuuza n'omugaa mukadde yali omukazi so omugaa ati nne maama olina kyomanyi kyenyinza okukozesa nemba nga ntereera mu kisenge nga nze omwana ow'obuwala era ajja kugaa tino gavuna omuddo naguli obe nga weetereeza. So kino ekisooto it is a natural ddagala lya hapo teririimu ga ntwaligula bweru nti oba ki aye nga tuli wadde abakyala for the last 24 years. That means kitutunda kyamaanyi nnyo nnyini ddala. So omwana ow'obuwala yenna ali eyo tubakubiriza mu ndongo y'ebinnya mukeereeko tugenda bya ne tenti yaffe tugendaga ku products ez'obwereere tutereeza amaka gwe wenna agamba tolina musajja naye ngenda bbawo abaliwo abakyala tutereeza amaka ebiseera ebisinga obeera onoga nti bakuwa tofuna just because ng'obuzibu buli ku ggwe bano abami bagabira ddala ssente era weweetereeza onobanga mu kisenge okitegedde bagabira ddala okitegedde bagaba naye ebiseera ebisinga bambi tukola nnyo ne tulabira okwefaako. So abakyala mbakubiriza nnyo tuyige okuwa self love eyo obulungi bw'omukazi busirika munda mu ggwe eno feese ekaringa kitono naye obulungi bw'omukyala busooka mu kisenge munda muli kati awo wenasinga okukwata nabagamba eddagala lyaffe tosobola kumalako nnaku 3 onofunye results then nekirala likola permanent results nti ogenda abeera bwoti paka ebbanga lyonna wanje sooka owulirize. So n'abaami tulina eddagala lya mulayita musitulandoddo abaami yenna omwami yenna bana abagenda okujja mu ndongo y'ebinyaanya omwami ng'ogamba nti kibulamu tulina musitulandoddo onyonna ku nnya obeera bulala. Eddagala lyaffe lya habo terina side effect ate nga likola bingi products nyingi tulina naffe twasazeewo twegatte ku mwami Mbazira nga bwe bagambye nti omwami yayogedde nti emyaka 5 nga tambula naye naffe tutandise this year until other years zonna tugenda kutambula naye mu ndongo y'ebinyaanya. So musapotinge tubagamba abakyala seerezo okole ki osirike nina twalize bagala gaffe abamutwe weewaawo bannaye mwe bali kujja nnyo nnyo tweyanziza bannaye bano ba business partner tutambudde nabo Mbazira Tone si bbanga ddene nnyo nga tusisinkanye naye akaseera akatono ke tusisinkanye tutambudde mayiro mpanvu tuyinza okuba nga n'abamusinkana edda tebazitambudde tubakwasa obujje so tukyebaliza nnyo 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 bannaye endongo yo tugenda kugibasabula tugenda kugibakuba mugiwulire manyi kibinyatu nze okwogera ennyo okusinga endongo yange mba ngigyeko omulimo kyensaba tukeereko enteekateeka zonna zawedde dda
endongo mujja gisangawo yo nga yabasooseeyo dda ekera lwakutaano kitegeeza akasiki tugenda kakuba mugija yegenda okusaggula okuyisaamu n'abatamanyi nti waliwo endongo ng'oba oli awo tannawulira yegenda okusaggula egenda kukeerako so mujja genda okujja nga weeri musuubire byonna byonna ebyakabi kuba ate ekintu ekipya kiba kirungi kiba kibbye notisi kiba kikopye notisi yonna yonna kyo tekitambula nga kidda mabega kiba kikopye kiriwo ate nekyongerako so kati kyetuba tusuubira tweyanziza nnyo tweyanzeege tuteereko bageko n'obubaka bwatugamba maliriza neyanziza nnyo abategesi Streamline Avenue njagala okubeebaza abategesi b'ebinyaanya endongo y'ebinyaanya bannange nkyogerako ng'owa security amanya nze mwange Medi okuva mu Buba security gye mumanyi obulungi nti wano ffe tukutte erinnya mu kukuuma ebivulu ekivulu ky'ebinyaanya kati musawo eno mu East Africa ndowooza kye kikyasinze kivulu okubeeramu abantu abangi era z'engalo z'empulira ekyo tukikkirize tugaane ne batuleeta ndongo ki endongo y'ebinyaanya kyekivulu ekikyasinze okukuŋŋaanya abantu abangi mu nsonga eyo ng'era abakuumi b'ebivulu ebyo naffe twasiimiddwa okubanga kati ate security tulina gyongereramu ddala obukugu kubanga mu ndongo abantu baba baze kusanyuka so twagala okukakasa mwenna abagenda okujja ku lunaku lw'omukaaga ku summit security eri gulugulu Uganda Police weeri military UPDF weeri ne Buba security weeri tugenda kukolera wamu tubeere nga tulabira ddala nga abadigiza abagenda okujja kwolwo olunaku tetusuubirayo muntu agenda kubbibwa kasimu tetusuubirayo muntu agenda kukubwa tetusuubirayo muntu yenna agenda kutuusibwako buzibu bwe kuba kudigida tugenda kudigida ate buli muntu nga bwazze essanyu lyagenda okufuna bwatyo bwagenda okuddayo atatuukiddwako buzibu bwonna so tusazeewo tukole n'amaanyi gonna okulabanga security mu binyaanyanyaanya ku summit erikawa basebo ne banyabo tubaniriza mu press conference y'ebinyaanya mukulu Mbazira Tony omugole tabo tata we bali kukwatagana ne leading transport app mu ggwanga era we bali kutuwa mukisa endongo y'ebinyaanya yesinga okuŋŋaanya abantu mu ggwanga naye kye twasinza ozuula mu ndongo z'e Uganda entambula ekalubiriza abantu abamu babulirawo mu kkubo wakati ne babatuusaako ebisago olw'okuba abantu ababatambuza tebabeesiga bulungi tebabamanyi bulungi olunaku olw'omukaaga luno gwalina essimu ya smart oba ya iPhone oba Android genda mu Google Play Store oba App Store downloading right now kuliko entambula zonna okuva ku boda etambuza omuntu omu ate ng'ebisale byaffe biri affordable ogenda kutambula ng'oli smart akutambuza ng'ali smart otuuke bulungi mu kifo nga kiri smart tulina emmotoka ey'abantu omusanvu musobola okwekuŋŋaanyaamu abantu 7 ne mufuna app eyo ne mudownloadinga ne mu requesting emmotoka esobola okutambuza abantu 7 Mbazira Tony agirina kwatambulira abantu 7 ne mujja bwe mba musukka mu 7 tulinako drones minivan ezitambuze 14 mwekuŋŋaanya mu bitundu ebyenjawulo mu downloading app eyo mu requesting emmotoka egenda batuukako ate ng'ebisale bikakkamu omuntu yenna ng'ogenda okukola business mu binyaanya tulina zitraka ne tukutuku ziri ku right now kati zikozese aba Newman mugambye 40 feet mugenda ziri naye kyemba mukola mwe mugende ku app tebajja basi era tusaba omuntu yenna ajja mu binyaanya olw'omukaaga luno akozese app ya Ride Now n'ebirabo nfofoolo ogenda funa okuva mu Ride Now ku lunaku olwo ebisale tukakkanyizaako kubajja ekyengera ku summit mwabagende ewalala ebbanga bisigadde byebimu naye mwabajja ku summit n'abavaawo ekiro ebisale byammwe bikakkanyiziddwa twabikoze wali mu system esemu mwebale nnyo mwebalire ddala kulwa mukaaga basaba ne banyabo essaawa zino tuvuddeyo mbavugizi baffe essaawa zino nyala tuwanirize suuna bent mwe ku lugalo lw'amaanyi sembeza obuzindaalo
olabye nnyo sanze mbalamusizaako mikwano gyange basebo ne bannyabo abaagalwa abako n'ab'emikwano abakuŋŋaanidde wano mu kitambiro kyaffe eky'ebinyaanyanyanya olunaku olwaleero tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala nga brand ambasada wa Mogo Border Logbook Loan era nsookera ddala okubeera nga mbategeeza nti ku lunaku olwo kigenda kubeera kijjobi ddala owa bodaboda engeri yogenda okujjamu egenda kuba ndala n'amaddayo gagenda kukyukamu naddala mu ndabikayo aye kyensinga okwagala ku baboda olumu wa reflector ajambalirawo n'omulaba n'otunuulira audience nanga yonna etunula lumoggo n'olw'ensonga eyo kyekyo ddala era n'ababodaboda abali eyo n'abatali naye ng'olina pikipiki omuganda wange ne kaadi yayo kyokka nga weetaagayo akasente ak'obwangu yanguwa mangu okafune teweekanga mbu ate piki ogenda gireka ate ng'ogirekeraani wayite wali kuumiro lya piki ogenda ne piki yo kaadi yo gwe musingo gwo ndenteekateeka zitambulira ddala bulungi nnyo sente okuva ku miliyoni 1.5 paka ku miliyoni 2.5 ozifuna mu ssaawa 24 ng'ogenda weetala obulamu nga butambulira ddala bulungi nnyo obwo bubaka mbutadde ebbali neebaza abavujjirizi baffe mwenna abatatulekereranga mikwano gyaffe tweyanzizza nnyo tweyanzeege mwebala obutatulekereranga twasanganga obuzibu ku mulundi guli ng'okunnyonnyola omuntu nti muteeremu amaanyi sewe ewaffe gye tubeera wabaayo abantu ng'oli akunyonnyola mukola ki togira bitya bibeera bitya kati omutuukawo ne mukola mutya tanti abantu bayingira nga bazze kulaba ki nonyonyola naye kati osituka n'ogera n'otuula ku ofiisi y'omuntu n'omugamba ebafe ab'endongo y'ebinyaanya tatanakubuuza nti mukola ki olwokulaba nga ofiseevu n'abala sente nga tamala noga nga nkoye yakuva wano naye nga mu byonna kumala kutukkiririzamu mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala aba isawundi tusawunisa obalaba tulina gye twabadde ne bakendeeza endongo tulina gye twabadde ne bajugumira ne bakendeeza endongo nga tugenze ku siteegi yaabwe nga badde bamanyi nti nna bagenda tutunulya butunulizi obuganda ne bukuba enduulu okukira bonna ababadde bazzeewo ne bagamba tukoze tutya katukendeeze mwe mukola mutya ebyammwe nammwe babatabbira ne mukendeeza engalo oli avaina abakuba ekikopo kendeza ne mukendeeza abammwe sawundi yammwe eri standard owa isawundi yogere obuganda bukuwulira mwe sawundi yammwe kiri kitya sawundi tukendeeza twabadde ne basala endongo okusala endongo kwekendeeza omuntu akendeeza vaibu ekyankalana muwanika buwanisi kayana n'olw'obugambo obwo mbebaziza nnyo isawundi bagambye nti bo baleega buleezi mu ndongo y'ebinyaanya bye mwalabye tukomplaininga eyo gye twabadde byo tebibaayo twekenneenya sawundi ze tuleeta ne tumanya nti ze zimalirayo ddala tumanyira ddala entegeera y'abakama baabyokko n'ababikolako ngenze nnyo tusooka okunoonyereza okubyeza mu lubuto tusookera ddala kunoonyereza ku ntegeera y'abannannyini byuma mpaka ku babikolako ne tulyoka tuleeta ebyuma tewali kuddaawo mbu ate kati kendeeza kubeera ng'onyolereza ikolayizo oli wabitadde wabeera weewo n'olw'ensonga eyo mujje ng'okimanyi nti ogenda gabanira ddala saaviisi esingirayo ddala okubeera ey'amaanyi endongo esindogomera ddala wali tewali byakweridaanya beesi oliraanawo ki beesi si muliraanwawo era ojja kuvaawo dde ebbali ogabe nti nedda n'olw'ensonga eyo ekirungi ebyokunywa ebiri bulijjo nywa kano akabiisa ako ngenda mu supermarket nenkanoonyayo nga bulijjo simanyi nti ate bakama baffe bakakolera ddala banange mwebale nnyo mwebalire ddala akantu katambula n'olw'ensonga eyo jangu manyi togenda kukuba endongo nga singa ekuyitirirako akabiisi weekali
ate nno bwe tunaaba nga ekyekiwedde ate n'akokunywa kaffe kano bekati bekali singa beesa amala okuyitamu kano kakuzzaayo n'olaba nga obuganda buladde oyakokugonywa n'olaba nga omutanda mwali ateredde kyekyo ddala n'olwensonga eyo toyanzayo toyanzeege kati abaana ab'obuwala mwate mwandibadde mutandika kati mwalibadde mutandika kati ekisooto olunaku lugenda okutuuka wali naaba nakitabaliramu naaba natabalira mu kisooto nabo nga bakoze eki nga bali bulala ennaku 3 ezisigaddeyo tandikirawo kati ate nga ebibala byofuna biba byalubeerera osigala nga bwekikulese bwewaawo ddala abatabaazi bonna bagenda okujja so nga ate n'abatabaazi nabo bennyini babagaye nti balina musitula ndoddo waabwe wabula simanyi magezi gosalidde oli asangiddwa ngaoledde endoddo ye yasituka oba ogyongera luddawa oba ogyongerawa kale nno byebyo naye nga mikwano gyaffe tubasaba mukeereko tutera okusanga obuzibu mugenda ne mugamba nti olumu mutandika obudde bugenzeeko tulumwa nnyo okutandika disco ng'atolengera wakyaliwo layini wali esimbi ogamba kati bali bo njagala tutandika endongo akayimba akasooka nga mwena weemuli kati akeddeko akola ki akira mikwano gyaffe mujenga obudde bukyali lunaku lwa 6 abaana ba boda munyuke nga bukyali boda zamwe tugenda okuzikuumira tewaliiwo wewali bulungi nnyo security yeeyo nga bwe mwalaba ebyali ku makutano nga bwe mwalaba ebyali ku jogizi nga bwe mwalaba ebibize bibaawo ku summit era bwe bigenda okusigala nga biba bodayo tetwagala kuwulira mbeera yonna mbadde boda nge bagikuddeko akataala tebigenda kusobola kubaawo ebyo kubanga security gulugulu emikwano gyaffe abawuba bakola nawo mulimu gwabwe bulungi nnyo bano abasajja kyova olaba tubeesibako buli kaseera bakkakkamu kyebali mu ndabika yaabwe n'emitima gyabwe ekirala okuteekawo amaanyi agasukiridde naawe omala kufuuka kiwagi nabo ne balyoka bakola ki bagateekawo n'olwensonga eyo tubalina era ensonga ajja kubeera abazikwasaganya bulungi nnyo mikwano gyange tetugenda kwogera nnyo ebigambo ebisinga tuludde nga tujja tukola ki tubyogera tubalinze wiikendi eno ku lw'omukaaga twetale bwetazi mujje tukube endongo abaana beka mujje tukube endongo tuvaawo ku macyanga akasana kasebe kataaka ffe situsiibula disco okitegeera n'ensonga eyo tubalinze mikwano gyaffe mwenna tusinkane ku summit tekanga bolambisa enteekateeka ezo erabe zigenda okubeera basebo ne banyabo essaawa zino mugenda kuneegattako tuwanirize omugole waffe Mbazira Tony n'obugalo bw'amaanyi bannaye lwakuba obudde bugenze kati wano nze sikyaliwo obwongo bundi mmengo mmanyi abalina obudde bukiraba naye siina nnyera byakwogera ebisinga tubyogedde nnyo singa tubyogedde ebbanga lyonna then ebirala suuna bisinga byogedde abiruŋŋamizza bulungi mu byonna kusaba bantu baffe twagala tulabeko ku ndongo y'ebinyaanya abantu nga muzze emisana nga weemuli nga bya ddala so endongo ya luno tugitaddemu ebirungo bingi ng'ogyeko ekyokuba nti basponsors baffe tulina wano abaagalwa abalungi tulina ebintu bingi byetugenze tubateeramu byenjagala mujje mubirabe ate nga bijja kunyuma nnyo nga budde bwaki nga bwamisana so kakitegeeza nti gyokoma okujja tuba twali tusazeeyo nti nga bwe tubakubiriza okukola muzina ennaku endala eza bulijjo kola olunaku tuluweeyo ebire public holiday tujjeku olunaku tukeere nga bwokeera okuva ewo mu bikuntano n'aba amaaso olinnya zidda kyengera so kyetwagala okukolera naffe olaba kano ka drive katera okuba nga tugenda akasembayo tugenda kugendayo ku makya ffe tugenda kusiibirayo ddala tulina ebintu bingi bye muzze mutusaba era tugenda bibakolera tulinayo obudde bw'abavubuka abaffe abo okwogeramukko nabo ng'abooluganda era tulina n'abakugu be tugenda obbaleetera banyumyemukko nabo be babitusabye ate ffe ne tubifacilitating obiteekamu akasente kati kijja kubeera kibi okubanga byemutusabye nga twegaganudde ne tubireeta ate mwe ne mutakola ki mwe ne mutajja mu budde obwo so tugenda kubeera naye enteekateeka tugenda kubeerayo n'emipiira abaagala okulaba emipiira gye giri ku tv zijja kubeerayo then abanayagala okuwangula sabula bingo abanayagala okuwangula sabula bingo nabo tugenda kubeerayo nga tusabula era byonna ebyo byamisana tetugenda kusabula bingo kiro
tugenda kumusabula misana kitegeeza nti gwayagala okunyumirwa jangu as early as possible tubeere nga tukwasaganyizamu ensonga emipiira tugenda kugiraba nkibagambyeko then ebirabo bingi nnyo betugenda okuba nga tubagabira ebintu byonna amakampuni ge tulina wano gagenda kutuwa ebintu Newmans batuwa ebyokulya Chase flavored gin tunyowalagi n'ekisooto emudala kugenda kubeerawo neera nga bwomanyi nti ebintu bino oluusi okweraliikirira ne security ebirala byonna kati ng'ekisooto kino bijja kunyuma nnyo nga muzze misana n'ogendawo ku mudaala ne weebuuza bakugu tujja kuba nabo nsootowaza ntya ani gwe nsobola okusootowaliza kigendererwa kino kusootowaza biki ebiva mu kusootowaza kiki ekiyinza okuddirira nga nsootowaza byonna bisaana misana then tulina kampuni yaffe ya MTN abo nga bwe naba bagambyeko MTN nabadde njogerako ne bakama baffe enteekateeka ya press conference eno tebasobodde kutubeera nabo mutereevu naye tugenda kuba nabo ku show era tulina campaign gye bagenda okutukwasa gye batukwasiza tugenda gitandikira kyengera ey'okuvuga essimu ya Kabode Super Kabode Super eyo smartphone ya MTN abagimanyiko omulango mwatandisa okubuwulira olina sente z'owaayo ne bagikuwa n'otandika kati tugenda kubeera nazo ez'okutunda ku kibanja mpola then tugenda kubeera nazo n'ez'okubawa ku bwereere n'ebintu birala bingi nnyo data byonna nga tugenda bibaweerawe naye ebyo njagala okubategeeza obudde obusinga bijja kuba bya misana obudde bw'ekiro bugenda kuba bwa disiku twagala ku luno tukube ku ndongo ng'obudde bukyali suuna akube oli akube bonna bakube bonna abaana ba Ronnie Simple bamutaka Sebwato bagenda kukuba nga balina obudde bwabwe nti kati sawe nali ali mu jinyonyagiza nti Ronnie Simple nti nga anyanyagiza nti kati ate ani oyo nti ani agukutte ngawe yakubawa so bonna tugenda kubeera nabo abaana bonna ba MC Bukutu MC Maswanku bano ba Boni Banga representing bonna so olunaku olwo lwaffe ffenna lwakwetala so tubeeyanza nnyo empaka z'aba DJs nazo zigenda kubeerayo kyokka era nazo twagalira zitandike ng'obudde bukyali tugende obutandikira okuzibiranga ebyo bikoze eki kuba bye bitera okulya obudde bulijjo naye era tonenya ndya gye biryamu budde ebiseera ebisinga kitera kuva ku bantu baffe mmwe abajjanga buyise so kola olunaku ebere public holiday mujje twetale tubikole byonna ng'obudde bukyali wali ekiro tukube endongo si weewaawo era mulina erira kimwagala mugende eka ebibuuzo tufune ebibuuzo naye ebibuuzo byabwe mbimanyi